Mbalamusizza bammemba, mbalamusizza Mukama gy'abakuumidde mwenna. Nze Rachel Babirye Aliddeki, manya ebifa ku bulamu bwo ate n'okubongerako omutindo. Tokkiriza kukaddiwa bubi. Nze Rachel Aliddeki Babirye on 0789 48 1193 ku Raraba Wellness Center. Njagala okugabana nammwe ku kintu ekiyitibwa coconut. Bangi balina amannya be bakiyita, naye nga mu nsi ezimu ezikirima ennyo nga Sri Lanka, India, bagiyita coconut. Ate mu botanical name ne tugiyita Cocos nucifera oba coconut tree. Ab'e Hawaii bo bagiyita niu. Coconut eyo nnungi nnyo bannange. Yo coconut kye kibala Mukama ng'akiteekamu ebirungo bingi ddala. Kirina amasavu, naye these fatty acids are easily absorbed in the body. Ate era bwe tukirya, bye tulidde ebirungo byaffe ebyo bigenda right away in the liver from the digestive tract. Kati nno bwe kituuka mu liver omwo ate it is turned into ketone bodies. Ezo nno zirina therapeutic effects ku bwongo, obulwadde obw'obwongo nga epilepsy oba ensimbu, Alzheimer, dementia. Ne stress levels ze tulina, oxidative stress egenda ng'eyonoona obutofaali bwaffe obw'omu bwongo. Bannange twettanira okulya coconut. Coconut nnungi, etuyamba controllinga diabetes. Nobeera nga hormones eziri mu musaayi n'ebirala bye tufuna ebyongeza sukaali mu musaayi gwaffe nga bibeera controlled. Ate era coconut eno erimu carnitine ne transzeatin ezituyamba, ebirungo bino ebituyamba okulwanyisa antithrombotic and anticarcinogenic as well as anti-aging effects in our body. Okukwatakwata kw'omusaayi okwo n'obeera ng'olina deep vein thrombosis, tulina blood clotting erumye nnyo abantu, naye nga actually singa oba olidinga coconut erimu ekirungo ekyo ekiyamba omusaayi gubeera nga tegwekwatakwata. Ate era n'okulwanyisa obutofaali obuleeta kkookolo oba kansa, n'okulwanyisa okukaddiwa okw'amangu mangu. Gamba omuntu n'olaba ng'akaddiye ng'alabika bulala, bannange tulye ku coconut, tunywe ne coconut water, coconut milk tubikozese, kubanga coconut eri antiviral, eri antifungal, erina antibacterial should I say components, ate era eri antiparasitic, okubeera nga etuyamba okulwanyisa obulwadde both virus and bacteria ezituluma ne zijja mu mibiri gyaffe. Ate era coconut eno batera nnyo gikozesa nga tulwanyisa obulwadde obw'omu throat, mu bulago, throat infections, bronchitis, urinary tract infections, tapeworms n'endala microbes ezibeera nga zizze mu mibiri gyaffe ne tubeera nga tubirwanyisa. Bannange katweyunire okulya coconut. Coconut ereeta amaanyi mu mubiri, n'obeera ng'olina amaanyi ng'owulira bulungi. Tugikozesa okuyamba ku bantu abalina ensimbu ne babeera nga tebagenda mu kufuna attacks ezo oba seizures, especially mu children n'abakulu bennyini. Bannange tulye coconut. Ate coconut yasangamu ebirungo ebiri anti-cancer oba anti-cancer properties. Era nnungi nnyo okubeera nga ejjanjaba ebirwadde ebiri mu byenda, tufuna kansa w'omu byenda obw'omu buto ne kansa ow'amabeere, breast cancer. Eno nno coconut nga yo eyamba olususu wabweru, naye ate n'odulongoosa okuviira munda, n'obeera nga
tolina lususu lukakanyadde olukazeekaze osobola okukozesa coconut oil. Era ebizigo bingi babiteekamu coconut, naye ate oluusi bateekamu katono nnyo. Bw'oba nga osobodde okufuna coconut oil yo yennyini ayamba. Coconut ono ayamba mu development of health bones ne teeth, amannyo gaffe okubeera nga malungi magumu ate nga malamu, n'amagumba gaffe okubeera nga magumu. Alina ekirungo kya calcium ne manganese. Bino nno biyamba nnyo ku magumba era biyamba okubeera nga amagumba go tegamenyekamenyeka mangu nga olina amagumba amagumu. Bannaffe abali mu byemizannyo tugibagamba bagiriire ddala kubanga batayagala kumenyekamenyeka magumba, naye ate tuleke girekera bamizannyo, naffe ffennyini tugirye. Bw'ogenda okula amagumba gatandika okubeera nga galuzinga its density, calcium ne manganese, ng'ate ebirungo ebyo byetaagisa nnyo. Coconut nga yo ngambye nti etuyamba nnyo okupreventinga cancer, naye ate era cancer ne cancer ow'olususu ababeera mu bifo awali omusana omungi ennyo oba bakola emirimu ng'obeera mu kasana, coconut oil yabeera mulungi nnyo okumusiigako ku lususu lwo, n'hydratinga oba n'amoisturizinga olususu ne lubeera nga terukakanyadde ate teruli affected by the ultraviolet rays, ne zisobola okuziblockinga okubeera nga tezoonoona lususu. Kale tukozese coconut oil. Ate n'abo abaagala okubeera n'ensusu nga zikyalabika nga nto, nga ziringa z'abavubuka, ng'olabika bulungi, tukozese coconut oil ku nsusu zaffe. Ate coconut promotinga oba boostinga oxygen in the skin ne blood circulation. Coconut ono tumulye ate era tumukozese ne ku nsusu wabweru. Abaagala ennyo okubeera nga bateekako zi makeup, naalikusabye makeup remover yo ebeere coconut oil, gw'oba osiigako oggyeko makeup yo olabike bulungi. Abaagala enviiri okubeera nga nnungi zirabika bulungi, coconut mulye, naye ate era tumwesiige ku nsusu z'enviiri zaffe, scalp, ku lususu lw'omutwe ogwo ate ne ku nviiri zennyini. Coconut ye nga yennyini alimu ekirungo kya vitamin K and iron. Bino nno bituyamba okukuuma ensusu zaffe nga nnungi n'enviiri ng'era zirabika bulungi, ng'ate era tuli balamu bulungi. Nga bwe ŋŋambye coconut ayamba nnyo ku magumba, alimu niacin. Ate era ne tumusanga coconut alimu vitamin C, alina vitamin A, alina vitamin E, alina vitamin K. Alina potassium. Abantu abalina high blood pressure bannaye twekwate coconut kubanga taliimu kirungo kya sodium kingi ekireetera pressure zaffe okwambuka, naye ate alimu ekya potassium, ekirungo ekyo oba omunnyo ogwo ogutuyamba pressure yaffe n'ekkakkana. Alina zinc. Zinc ono yatuyamba ennyo ku bwongo ne bubeera nga buteredde. Gwe ali e Bulaaya olabye bangi bakyeruppe bambi nga balwadde Alzheimer, naye nga one of the things that they lack is zinc. Ate n'ebirungo ebyo ebirala ebiyamba ku butoffaali bw'obwongo bwaffe. Tokkiriza kukaddiwa bubi, kubeera nga weerabiralabira ku myaka emito n'obeera nga weerabidde kino kyerabidde oyambadde gaalubindi ate n'otandika ozzinoonya. Bannange tukozese coconut katumulye, coconut oil katumufumbise, katumwongere mu mmere yaffe, tumukozese bannange tusobole okubeera abalamu. Nsigadde ndi Rachel Babirye Aliddeki, 0789 48 1193. Mukama abakuume mwenna gye muli.